ngalo ezamwami Sekasala okukulembera obulungi bwatyo onyo oluusi oyinza ojja sikulembera service naye nga toli mu mwoyo naye ono omusajja Kirabika ali mu mwoyo nnyo Mukama yeebazibwe era bannange ngaawo Oluganda bw'agambye tuli mu lugendo lw'obulokozi si lwa kirindi naye lwa buli muntu nga gwe si kinnoomu ate bw'olaba ebyawandiikibwa n'otunuulira omusajja Nuwa, fena tujjukira Nuwa tukanyabala gyeyita Nuwa naye Nuwa yabuulira enjiri ng'agamba abasajja mujje tuyingire mu lyato enkuba egenda kujja ne bamusekerera anti bambi Nuwa unaakoye bambi anti akadiye musajja wattu muzeeyi naye agamba kajja tukuyambeko kale ozimbire bulungi eryato ne bamuyamba nakobbo tebayingira Bayibuli tugamba baali bantu 18 bokka abayingira mu lyato era kyandiba nga abantu abanaagenda mu ggulu kakasa nti ku batono abo naye ojja kubeera omukubo gamba nti amiina kukwabo abatono abo magi tosigala ku batono abo kakasa nti nooli omukwabo abatono Mukama yeebazibwe era ffe enekkanisa nga batya okubagamba tuli wano gamba tojja kunoonya ssente oba tojja kunoonya byaffe nedda bambi totutegeera bulungi twajja kweteekateeka ffena tugende mu ggulu era gwe mulamwa gwaffe omukulu ennyo tyenkomero ya byonna byonna oyambadde ekiteeyo ekirungi oyambadde engatta ey'ebbeeyi otaddeko gaalubindi ennungi ng'ezange naye enkomerero ya byonna tosigala n'ogenda mu Gwe'enjiri ate olina gwenda kunenya mu kkanisa mu tebakugamba Mukama yatugamba tubuulire enjiri twebaza Katonda ebyamagero Mukama tebiggwaayo wiiki eno emberedde nzito nnyo balina emigugu mingi bali nga mbairwini ku makya nga tujja eno wiiki ebadde nzito balina agasito agagugu agamu gakyaliko nageetaga n'okusiiba tubadde munaku 7 n'abooluganda abalala zaweddeko kyo twali mu kusoma ennaku endala zaali 3 luli gamba ganene gagogu ganene naye mu kukkiriza Katonda Mukama gyatuwa obuwanguzi Mukama yeebazibwe kale mpoza obujulizi obulala bwesinga kwerabira kalinga ng'akatono naye kate kanene Mukama yeebazibwe wiiki ewedde eno Mukama yatusobozesezza ng'ekkanisa netusobola okukola engogo ennene ennungi netuziteeka waggulu w'ekizimbe kyaffe kino oba muzirabyeko ziri geeji 26 wamagwe kitegedde akuli engalo ezo kitegedde engogo zaffe ezo z'amaanyi ate enzito kitegeeza nti bwe tunaba tumaze nga twetereezezzaamu tujja kusobola okuba nti twetaaga tanka ez'amazzi 2 ennene bwaguuga sibaganda bagamba zibwaguuga nga buli tanka enopanga ya litasi 2,000 ku sayidi eno ne ku sayidi eri nendala wano mabega wano kumpi wano ekitegeeza Mukama ajja kuba tubuse okuwangula ensonga y'amazzi Mukama yeebazibwe naye kugamba kanyanga akatono ninga ndi kanene Mukama yeebazibwe era Mukama nabagamba nti batubanja $17,000 omwami yasereka ekkanisa zatubadde atubanja twebaza Mukama zikendeddemu kakati wansi zigenda zikendeera gamba nti amiina tukkiriza Mukama zijjakendera paka ku zero oyo tumute tumwesonyiwe tukole ebirala amiina kati waliwo nekiro kyazzeewo dikonemati ajja tuyamba tuwabula omwami agenda tukolera amadirisa n'enzigi twetaaga wano akozesa steel oba walisengozi woli tanaba kujja ndooza asabira wano waffe wa Luganda mu Kristo
yakola invoice ekola amadirisa n'enzigi nga zigwa mu nsimbi obukadde 29 gamba nga frames zimwe ziri ne glass na mwali obukadde bumeka 29 naye kati kuliko ndowooza bino birala bisasoso okugiteekamu na biki n'ebirala kati muganda waffe ono Godson Ndahura n'afuna emirimu gy'akolamu yagudde ku Bachina babeera eyo Mbale kati n'abadde sikiriiko nnyo naye n'agamba Bachina bajje baleke bajje balabe ekizimbe ngamba kale bajje kati Abachina ne bajja baali wano okulokutana Abachina wadde bali bawunya sigala mungi naye bajja wano kakati Abachina nga bo bagamba mumpulirize Abachina bo bagamba nti bo batwa invoice ya milioni 49 naye nga bakozesa aluminium kati bo nga bagamba nti bajja kukola amadirisa gonna n'enzigi zonna nga mulimu ne glass naye nga glass oyo fiber kati edirisa lino bwobanga olimenye edirisa lino liyiika buyisi bale no edirisa lyamaanyi no 50mm bwolikuba liyiikayiika yena okusalasala naye kati lyo liri teriyiikayiika bwe lityo liba n'obubuuzo obulikutte oba mukitegedde kati nga bagamba edirisa ge balina ate bo bageekolera ewaabwe Mbale kati ne bagamba Abachina bo edirisa eryabwe lirimu ne component of sound proof nobeera tuno amaloboozi tegafuluma nnyo bweru si fuuli naye a degree of sound proof kati bo nga bagamba bajja kukola amadirisa gonna n'enzigi zonna okugjako zino ezo mu maaso zino ennene bazitambuze bazijje Mbale bazireete wano tebajja kukoma okwo baziwange namu ku kosti eyaabwe nga bagamba obukadde anamumeka ngambye anamumwenda no 39 kakati bwebangambye nengamba manbeeramu eggumba naye nga ate bagamba baza tusalira kuba tuli kanisa ngamba okay kale katuwe ekijyawo kirina okifumitirizeko bwofunye omwoyo w'okubikkulirwa tuweerezeyo ka text message tulabe mukyala kirimira Mukama yeebazibwe nankosi kasala Mukama yeebazibwe kati mube ku kyemutugamba tusobole okusalawo obulungi hali eki Mukama yeebazibwe Yesu kale kakati byebyo kibalekere ekyo nze ngende mu njiri etulina okugenda mu lunaku olwaleero kakati njala okwaniriza nate okuba nti muzze mu kanisa nate okuba nti no tusinza Mukama n'okumwagala n'okumusinza era manyi nti gwe toli wano lwa nsobi ne Mukama yatesitese tubenga tusinza wamu ffenna amakya ag'olwaleero njagala okubajjukiza ensonga endala enkulu guno omwezi gwe tulimu ogwa Maaci genda okutandika nti ennaku z'omwezi nga 10 abasiraamu batandika okusiiba mukiwulidde basiiba ennaku 30 buli mwaka omwezi gwe bayita ogwa Ramadani naye buli lwe basiiba obwengula bw'ebbanga tebusigala kyekimu abalokole basigala bakaaba tebalina ssente kuba bo baziwambye mu nsi ey'omwoyo n'ebirala bingi ebigenda mu maaso mu mwezi guno gwa Ramadani kakati nja kubasaba ffenga ekkanisa tweweeyo tubenga tusaba n'okusiiba Mukama nga bana bakulungamizze twaŋŋange amaanyi ag'ekisiraamu gamba nti amiina abamu ku ffe tulina baganda baffe nga basiraamu nina muganda wange muto yakula si musiraamu kuba ffe tuli basiraamu wayingira amagi ga UPDF tume kyamutuukako agenda okukomawo ng'agamba nze ndi Swahili era n'asiramuka era sigida sigida mulimu kyenyi nene bweti ngiringa nga nkovu bweti kimu bibiri mpaya akakangenda ensaale soma mu nyumba y'embalagala okusaalira tulina abaganda baffe bwe batyo bakitaffe bannyinaffe
twagala kuno omwezi tusabe Mukama abalokole gamba nti amiina. Amaanyi Mukama ge yakuwa gasinga amaanyi ag'abasiraamu, era amaanyi Mukama ge yatuwa gajja kubajjayo eyo gabalokole badde mu mazima ga Kristo Yesu. Juzi weekend awedde mutawano yaweze emyaka 12 kati neŋŋamba tugende tuleko wansi paka tufuse musajja Bayibuli myaka 12 omusajja aba afuse musajja kati abasajja babiri mu nnyumba era mbogola kati mpolampola ayinza okumbuza lwayi lwate obadde otya kati ne tugendako ne tutuula mu kafo kamu tunywe kacaayi n'omusajja ono ne mubuuliriza ate byebiseemu ebisinga ku bibye naye omwana yatufaako oba yatuweereza balemuta Nasir Naluwoga kawala katono bwe kati kalabika bulungi nnyo nga kasiraamu kakimmete kasiraamu kanyikira obusiraamu ngamba naye Mukama bano abaana abawala bwe bati balina okuba bakristo Yesu si babasiraamu kati bangi we batu gye bali kati guno omwezi bannanja kubasaba tweweeyo ne sekwewaayo tusabire abantu bano babeere nga bakola ki nga balokoka nyina okuddamu okuba omulanga bannanga olwokusatu mwe mubeera ludda wa mujje tusabe ekyo tekibeera wano mujje tunoonye Katonda ojja kugamba nti osaba tetuganye oli muntu omwo ojja kugoba 10 lwokka okusinziira ku byawandiikibwa naye bwe twegatta ababiri tugoba 1,000 mulamba bwe tubeera abasatu gye 10,000 bwe tubeera abanake kakati ani tegala kibala ekyo lukala kyosobola okuyimusa ekikopo oba oluti lw'embizzi olusobola okuba olugalo olumu osobola okululyanga okusobola olugalo olumu muyinza okugezaako abooluganda muyinza okugezaako olugalo lumu kwera engalo mmeka zonna oba ozeetaaga Mukama yeebazibwe mujje bannange lwaki mugaya ne muwa obusungasunga obutaliiwo olwokusatu saawa 12 saawa ziba zimaze z'okukola nimajja 12 ekitundu kale 12 ekitundu nojja kale emu jangu Mukama yeebazibwe kale Mukama ekyo kakyo kiyiseewo omwaka guno tuli ku mulamwa oba omutwe nti teeka Yesu Kristo mu masekkati ga buli kinyonyi ky'okola nti obulamu bwo Yesu atule masekkati si ku lubalaza manyi tukyali ku lubalaza wano naye tugenda mu kanisa yaffe tule masekkati g'ennyini Mukama yeebazibwe guno omwaka Yesu Kristo muteeke masekkati oba bizinensi oba misomo gy'olimu oba makaago byonna by'okola Kristo Yesu muteeke masekkati g'obulamu bwo era guno omwezi ogwa Maaci ogwokusatu buli mwaka tubuulira enjiri ne tugenda nju ku nju nga tubuulira ekigambo kya Katonda okuva mu mwaka 2019 twandika okubuulira enjiri abantu balokoka newankubadde ojja kumbuza bali luddawa mutuufu tumanyi naye nga tubuulira enjiri abantu 200 balokoka buli mwaka naye ne mubagoberera ne mubafaako ne mubaagala ne tugula n'emmere oluusi ne tugula n'engoye ne tugula n'eddagala olulyo omubuuzi w'Oluganda oliudda naddayo waffe Kabalole oliudda Oluganda nasewuka nadda kyotera bwe bityo naye ffe tuba tukoze obwaffe gamba nti amiina era guno omwezi tulina okuba tubuli enjiri naye obuzibu bwenfunye guno omwaka abantu muganda okujja okwewandiisa gamba akulinaanye nsonga ki mubuuze akuyunga Oluganda abooluganda lwaki tujja kuwulira nki era simanyi watu najibulya guno omwezi goge mazima abantu muganya okwewaayo nze naye nja kubeerawo nga ninze bwewaawo osala tunafunayo mu babiri nange simanyi naye nga sinabayo omuntu yagamba nzija kuwulira enjiri sijja kulaba omuntu agamba nti nja kuba nti mukusaba n'okusiba sinaba kubalaba naye guno omwezi Mukama yatugamba nti tubulire enjiri muyinza okusala okubeera abajeemu simanyi kinaavaamu ekyo naye nga Mukama yatugamba okubuulira enjiri guno omwaka kati olwaleero yalukira ku nsonga eno gye nayise nti omusingi gw'enjiri ya Yesu omusingi ogw'enjiri ya Yesu yabuulira enjiri naye kyebuzibwa kiri nti yali ku musingi ki wewe yayimirira okubuulira enjiri eno Yesu Kristo mulokozi era munonezi waffe era Yesu Kristo waffe ono olw'okutwagala ennyo yatufiira ku musaalaba e Gologoosa
obeere nti ggwe nange tuba nti tulokolebwa ne tutagenda mu Geyeena. Era Yesu Kristo enjiri gye yabuulira yali enjiri y'amaanyi nnyo, n'abayigirizwa be nabo ne bagibuulira. Ne kaakano enjiri erina kuba ngenda mu maaso ng'ayita mu ggwe, ng'ayita mu nze, nti abantu abatalaba kulokoka baliko kugenda mu Geyeena ne badde eri Kristo Yesu. Osanga omukyala ennaku zino ng'abafuweta segereeti, abalala bali mu njaga, n'osanga abaana abawala abato basula mu ngatto, bali mu madisiko, era ng'obulamu bwabwe singa tebaba tebabukyusizza essuubi ttono nnyo ddala. Naye Mukama atukoola bannange, tutwale omusingi gwa Kristo Yesu tubuulire enjiri. Nja kubasaba tugende mu kitabo kya Matayo essula ey'okuna. Matayo essula ey'okuna tugenda okujja ekyawandiikibwa kyaffe. Bannange Bayibuli yange baagizibako ey'Oluganda kati nkozesa ssimu. Akwatiddwako anguliyo Bayibuli ey'Oluganda nja kusanyuka nnyo. Haleluya. Matayo essula ey'okuna olunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olw'e-17. Tujja kulaba Yesu bwe yatandika okubuulira enjiri, biki ebyo ebyaliwo. Bayibuli egamba bw'eti, Matayo essula ey'okuna olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'e-17. Awo Yesu n'atwalibwa omwoyo mu ddungu okukemebwa Setaani. Bwe yamala okusiiba ennaku 40 emisana n'ekiro, enjala n'eryoka emuluma. Yesu yasiiba emisana n'ekiro. Era baneneyo nayo nsonga, Oluganda gw'osiibako ddi? Oba emmere ogirya okuva omwaka lwe gutandika paka lwe guggwako. N'okeera ku makya n'onywa caayi, ku ssaawa 4 n'oyongera caayi omulala ne kakeeki, ku ssaawa 7 n'olya omuceere n'ennyama n'ebijanjalo oluba n'ensujju, ku ssaawa 10 n'oyongera caayi omulala ne kasooda. Obudde bwe buziba era y'omu yeggwe n'osembera amatoka g'eminwe agalimu n'entula, osanga n'ebisobooza. Naye gwe maama owummulako ddi Oluganda n'ogamba akabanga kano kansiibeko nange. Mbanye muve ku mmere, emmere ejja kubatwala mu Geyeena, muve ku mmere. Olumu luweeyogana nedda Mukama leero ngenda kunoonya Mukama, ngenda kusiiba. Mukama yeebazibwe. Okujjako bamaama abakyalina abaana nga babakyali mbuto oba bakyayonsa tuyinza okwasasira, ne baba bamaze tebalina kyakwekwasa kirala. Kale tugende mu maaso otube tusomera. Yesu n'akemebwa emisana n'ekiro, enjala n'eryoka emuluma. Naye mujjukire Bayibuli ekigambye enjala nekola ki? N'emuluma. Kyandibeera nti Yesu ono yalinga anywa ku mazzi osanga. Bayibuli egamba nti yali muyonta, tekyogerako. Egamba nti enjala n'eryoka ekola ki? Emuluma. Kati oluusi okusiba kwaffe amazzi gaba makulu ennyo. Kati tugende mu maaso. Omukemi n'ajja n'amugamba nti, oba oli mwana wa Katonda, gamba amayinja gano gafuuke emmere. Kola ki? Gamba amayinja gafuuke ki? Emmere. Omanyi abamu bagamba Yesu yali emmere. Yesu yali emmere. Mukama yeebazibwe. Tugende mu maaso. Naye n'addamu n'amugamba nti, kyawandiikibwa nti omuntu tabanga mulamu na mmere yokka, wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Awo Setaani n'amutwala ku kibuga ekitukuvu n'amuteeka ku kitikkiro kya yeekaalu, n'amugamba nti, oba Setaani ono yali akimanyi nti ono gwayogera naye mwana wa Katonda, naye amukema obanga ddala ye mwennyini. N'agamba, oba oli mwana wa Katonda, buuka ogwe wansi, kubanga kyawandiikibwa nti alikulagiriza bamalayika be mu mikono gyabwe balikuwanirira, oleme okwesittala ekigere kyo ku jjinja. Olw'omusanvu Yesu n'amugamba nti, kyawandiikibwa nate nti tokemebwa Mukama Katonda wo. Ate Setaani n'amutwala ku lusozi oluwanvu ennyo, n'amulaga ensi z'abakabaka bonna abaali mu nsi n'ekitiibwa kyazo, n'amugamba nti,
ebyo byonna n'abikuwa bw'onoovunnama okunsinza. Saanyoona amanyo gabe bitali bibye. Gwagamba ajja bimuwa yabitonda. Naye amugamba kale nja kukola ki? Nja kubikuwa. Naye nga oledde ebintu bibye. Twegendereze Sitaani ono bannange. Ye mubbi. Mulimba. Era n'amazima tegali mu ye. Ye mukuusa. Bayibuli egambye mukale bw'onoovunnama njagenda nja kubikuwa. 10. Awo Yesu n'amugamba nti vaawo genda Setaani, kubanga kyawandiikibwa nti osinzanga Mukama Katonda wo era omuweerezanga yekka. Gamba nti yekka. Tomwongerezaako mulala. Awo Setaani n'amuleka. Laba bamalayika ne bajja ne bamuweereza. Awo bwe yawulira nga Yokaana bamuwaddeyo n'addayo e Galilaaya, ng'avudde e Nazaaleesi n'ajja n'abeera e Kaperunawumu ekiri ku nnyanja mu nsi ya Zebbulooni ne Nafutaali. Ekigambo kituukirire nnabbi Isaaya kye yayogera ng'agamba nti ensi ya Zebbulooni n'ensi ya Nafutaali ekkubo ery'ennyanja, emitala wa Yoludaani, e Galilaaya ew'amawanga. Abantu abaali batuula mu kizikiza balaba omusana mungi, nabo abaali batuula mu nsi ey'okufa ne mu kisiikirize kyakwo omusana gwabaakira. 17 otugenda okukoma. Yesu n'asookera awo okubuulira n'okugamba nti mwenenye, kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka. Mukama ekigambo kyo kiweeka amafuta, kibeere kya mugaso abo abakiwulira amakya g'olwaleero. Era Mukama gwe yatutuma okubuulira enjiri, Mukama tuyambe twesigame ku musingi gwe wateekawo okubuulira ekigambo kya Katonda, kubanga naawo awo wennyini ng'omaze okukemebwa kwe kwali omusingi kwe weesigama okubuulira ekigambo kya Katonda. Mukama naffe tuyambe tuleke okubeera abagayaavu mu nsonga eno. Tukwebaza mu linnya eddungi era Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yesu omwana wa Katonda amaze okuzaalibwa, akuze, obudde butuuse okutandika ekkatala oba obuvunaanyizibwa Mukama bwe yali amuwadde. Naye nga tekinaba kubaawo, Yesu n'atwalibwa mu kukemebwa. Era Bayibuli etugamba bulungi nti no eyamutwala yali Mwoyo Mutukuvu. Yesu yalina okukemebwa oba okubeera okugezesebwa mu kigambo ekikwatagana n'enjiri ey'obulokozi. Omwoyo Omutukuvu yaluŋŋamya Yesu okugenda mu ddungu, era omukemi yali Sitaani. Era ebyavaamu tubisomye bulungi ne tubiraba. Sitaani talina gwatakema. Bw'abanga yakema omwana wa Katonda Yesu Kristo, naawe nange ajja kutukema. Yesu Kristo yakemebwa teyayonoona. Ekitegeeza nti mu kukemebwa tetulina kwonoona. Gamba nti amiina. Ojja kukemebwa ate bannange mu nnaku ez'oluvannyuma okukemebwa kugenda kweyongerako obungi. Muwulire Mwami Ssekasala agamba omwana akuba kitaawe. Ekyo kive mu Buganda. Toyinza kikola n'oviiramu awo. Kiriko ebibonerezo bingi ddala. Nabadde ku social media nnaku 2 emabega nga waliwo akafaananyi nga omuwala alabika muwala w'ono omwami mwana we ng'agamba nti taata bwe yanywegera nagenda okuwulira ng'obusajja bwe buyimuka. Mwana muwala bw'ati bw'ayogera. Ningamba Mukama tusaasi. Mukama bannange atusaasi. Ekyo kisoboka kitya bannange? Amawulire gafuluma nnaku lwa Lwakubiri. Maama ono yayagala nnyo mutabani we.
era bagenda okumaliriza nga bazadde omwana. Njagala ombuulire omwana oyo omwana gwe bazadde banamuyitaani. Banne mubuli abooluganda obuseegu obw'ekikanga ekyo n'okukema okukyakyo bugenda kweyongera mu biseera bitulimu kaakano. Era okukemebwa gwe nange kugenda kweyongera bweyongezi. Naye ekituyamba tulina omwoyo omutukuvu gamba nti amiina. Newankubadde tujja kubeera kw'amaanyi nga kuwanvu tujja kubeera bawanguzi n'okukirawo. Embeera ne bwe zinaagana zitya nga tulina omwoyo omutukuvu mu ffe tujja kubeera bawanguzi. Era ekyo Mukama kyatwagaza. Tetutya tuyimirire mu kukkiriza nga bwetwayize nga tuli mu kusinza. Yimusa okukkiriza kw'Oluganda. Naye okukkiriza okwo kujja kutya? Kujja n'okusoma ekigambo kya Katonda obutawedde. Abamu ku ffe tuli bagayaavu nnyo okusoma Bayibuli. Bannange obugayaavu tubusibe ku mpagi kuno bwe tuti. Tukwala Bayibuli buli lunaku. Awatali kuwosaamu tube nga tusoma ekyawandiikibwa tuyimusa okukkiriza kwaffe. Yesu Kristo akemebwa ne Sitaani mu ngeri nnyingi. Tugenda kiraba nga tukimenyemenyeemu. Yesu yakemebwa mu bintu ebikalu ebikwatibwako. Jangu onsinze bino byonna nja kubikuwa. Yesu n'akemebwa mu bintu eby'omwoyo. Jangu onsinze. Mumisa ayagala nnyo okumusinza n'ekyanoonya. Okukemebwa kwonna kwe tuyitamu Sitaani aba anoonya kumusinza. Ayagala naye abeere nga Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Naye gwe nange tulikimanyi kuno tulina kusinza omu yekka, ye Katonda eyatonda eggulu n'ensi, owa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Tosinzanga bakatonda balala bonna. Tosinzanga mwenge, tosinzanga bifaananyi, tosinzanga ggwe omwennyini ggwe ng'omuntu. Tusinza muntu omu yekka, nannyini ggulu owa Namunigina. Mukama yeebazibwe. Yesu n'akemebwa mu by'obufuzi. Mbajja muwa obuyinza, ajja muwagana amawanga ne buno obwakabaka bina bya bulimba bya bubbi. Naye Mukama gwe nange atukowoola bwe tumira ababuulizi b'enjiri tusaanidde okubeera abagezigezi okusinga Sitaani mu kukemebwa. Bayibuli etugambye nti buli Yesu lwe bamubuuzanga buli yamukemanga Sitaani, Yesu teyawakananga buwakanyi. Ng'ajjayo kiki? Ng'ajjayo ki? Ekyawandiikibwa ekigambo kya Katonda. Mu batabo ky'Abefeso ekyawandiikibwa kyekitala kitulina Mukama kyatuwa. Tulina ekitala ekitukozesa okulwanyisa omulabe Sitaani mu kukemebwa oba mu biro bituyitamu. Era Bayibuli eyogera ne ku ngabo ey'okukkiriza. Ebibiri ebyo binakubeera nga bitambula kimu ku kinne waakyo. Oluganda oyina ekitala mu ngalo zo, oyina ekigambo kya Katonda. Kubanga mazima ddala bw'olina ekigambo kya Katonda okukemebwa kunaatuuka tojja kuyitawo. Tosobola. Tolina kitala. Mukama atugamba tuyimusa ekitala kyaffe tusobole okuwaŋŋanga omulabe Sitaani mu kukemebwa kwonna era wamu n'engabo ey'okukkiriza. Naye twebaza Kristo Yesu nti wadde nga yakemebwa, Yesu Kristo teyagwa mu nsobi yonna ey'okukemebwa. Yesu lwaki tusaba essaala ya Mukama waffe tugamba lulya totwala mukola ki? Naye kola ki? Essaala ya Mukama waffe. Naye okole ki? Tulokole mu bubi. Naye oluusi Mukama mala natulekayo tuyingirayo eyo. Naye ekisa kye n'omukono gwe gutulondoola. Era omukono ogwo ne gututaasa. Kakati njagala bino bitematemamu kubanga jatwangira nnyo. Mu lunyiro lw'okusatu n'olwokuna tulaba nti Yesu Kristo yakemebwa nti afuule amayinja gafuuka emmere. Senga eriyo ekikemo Sitaani kyakozesemu emyezi gino n'ebbanga lino y'emmere okulya ebiddo eby'olubuto. Ababbi n'abanyazi banyaga kye basobola okunyaga, basobola okubeera abagagga babeere n'emmere ewaabwe. Era obubbi obusinga obungi buba bwa mmere. Waliwo wambi omukyala omu ewaffe gye tusula wali bamubbako ente ye weekusinga bbiri emabega.
wewonye omuntu okusobola okubba ente. Ebimu obisinga obuzibu okubba yente okusooka nnene. Ate ente emanya mukama waayo era nemala ekwefuukira ow'Oluganda tovaawo awo. Naye wewonye bubbi nnabaki oli ng'asobola okubba ente tikyanoonya mmere. Bannaye Mukama atuyambe. Osanga bamukufa n'okusaba terusiiba lwa mmere. Emmere yabayinza kufaamu emmere yafuuka Katonda. Tusinza nsinze emmere era bwe oyagala okulaba nti emmere y'amaanyi gaba tubagambe ku kyalo tumani wano waliwo emmere ey'obwereere. Sibaneesibe guli tebayiika wanoonya ne gye baavudde lwa mmere. Yesu Kristo yagenzesebwa ennaku 40 emisana n'ekiro, era Yesu Kristo n'akemebwa olw'emmere. Ebiseera ebisinga obungi bw'oba oli mu kusaba ne mu kusiiba, olwo nno Sitaani lwaleeta emmere ennungi, bannange si bwe kiri, n'aleeta amasavu, n'aleeta n'ogamba naye emmere eno ng'erabika bulungi, n'erabika bulijjo obubikola erabika bulungi. Naye n'ogamba nedda sijja gikombako, ngenda mu maaso n'okunoonya Katonda. Era omusajja ono omukemi Sitaani teyakwatibwa nsonyi n'akema Yesu Kristo ng'amugamba afuule amayinja gafuuke emmere. Senga Yesu yagwa mu kakodi ako, okusiba kwe kandibadde kukoma, era yandibadde alemereddwa okuyita oba okwaŋŋanga oba okuwangula ekikemo ekyo eky'emmere. Mukama atukoowoola bwe tubeera ababuulizi b'enjiri guno omwaka tuve ku mmere, tulye esaanidde. Ennaku ezimu tuziweeyo tunoonye Katonda, tusabe ate tusiibe. Gamba nti amiina. Ezo amiina tezimaleeyo. Muve ku bisoobooza, muve ku kawunga. Nange enkoko ennungi njagala naye neewaayo ne ngamba nedda sijja gikombako. Mukama yeebazibwa Obooluganda. Bayibuli egambye nti Yesu n'akemebwa. Kati mu nnyiriri y'okutaano n'omusanvu tulaba nti Yesu Kristo yatwalibwa ku ntikko ya yeekaalu. Waggulu ku ntikko Yesu n'amutwala eyo n'amugamba ati ate mutusome ennyiriri ezo dakika tono nnyo olwokutaano n'omusanvu. Bayibuli negamba nti olwokutaano, awo Sitaani n'amutwala mu kibuga ekitukuvu n'amuleka ku kitikkiro kya yeekaalu n'amugamba nti oba oli mwana wa Katonda buuka ogwe wansi, kubanga kyawandiikibwa nti alikulagiriza bamalayika be mu mikono gyabwe balikuwanirira oleme okwesittala ekigere kyo ku jjinja. Yesu Kristo n'akemebwa oba nga asobola kikola ekyo abuuka gwe wansi. Naye Yesu Kristo n'abeera mugezi ennyo n'asikayo ekyawandiikibwa n'amugamba nti kyawandiikibwa nti tokemanga Mukama Katonda wo. Mukama yeebazibwe. Era naawo Yesu n'abuuka. Ekyayamba Yesu mukemebwa konna konna kyali ekigambo kya Katonda. Nga buli ssaawa agamba kino ngamba kyawandiikibwa weekiti. Kyawandiikibwa. Bannange tuddeyo ku kigambo kya Katonda. Gwe musingi Kristo gwe yatuwa okubuulirako enjiri. Enjiri gye tubuulira eva mu kigambo kya Mukama. Era enjiri eyo gwe musingi ogw'amazima agaleeta obulokozi. Ekigambo kya Mukama tetuyinza kivaako. Y'ensonga lwaki tulina okyesibako ne tukibeerako ne tukirya ne tukiyingira mu mutima gwaffe ne tukinonyamu. Wakati awo oli bagamba nti kale babuuza ekibuuzo buli muntu asobola okulokoka. Twetaaga na Bayibuli kiba muggwe. Mukama yeebazibwe. Mbagambye ne twali mu nnaku 7 ez'okusaba n'Abooluganda, naye nga Oluganda ono mwagadde nnyo olw'Oluganda ogwembale naye nga tusaba ne tusiba. Naye nga omusajja ono kimubiri nga ekigambo kya Katonda kyawandiika Abefeso 2:3, Isaaya 12. Nga bimulimu ebiti ngamba ndika nno bale nno nebase wano. Kigambo kya Mukama nkina naye waliwo omuntu akola kyakusoomooza neŋŋamba nenyimuka nange kati njokya neyongeddeko okwewagala. Mukama yeebazibwe. Bw'obanga oli mwavu mu ssente kale ekiyinza okutegereka, naye nobeera ne mwavu mu ssente ne mwavu mu kigambo kya Katonda, mwavu nabakyo.
Abooluganda nedda. Kale ekirala mu nnyiriri 8:10 Yesu n'akemebwa obwakabaka bw'ensi eno. Bayibuli negamba ate Sitaani n'amutwala ku lusozi oluwanvu ennyo n'amulaga ensi z'abakabaka bonna abaali mu nsi n'ekitiibwa kyazo, n'amugamba nti ebyo byonna n'abikuwa bw'onoovunnama okunsinza. Yesu eyatonda eggulu n'ensi mbuse bavunamire Sitaani amusinze. Bayibuli negamba bweti akankagala nnyako. Awo Yesu n'amugamba nti vaawo genda Setaani. Mukama yatuwa obuyinza okugoba Sitaani. Gamba nti amiina. Gamba nti amiina. Yagoba mugobe, vaawo genda. Ate Sitaani agona ebigambo byaffe. Gamba nti amiina. Bw'obanga olimu endasi onyamba ekigambo kya Katonda. Ojjukira abaana ba Sikeva, abantu abanyi ba Sikeva bali mu Luganda batume essula y'omwenda. Baali bayamyamya. Kale bw'emizimu n'emisambwa n'ebyo n'ebyokola n'erubaale. Kale muveewo omulinnya Yesu Kristo oli Pawulo gw'abuulira. Betakyambula ebitaliimu. Mizimu n'egirowooza neyiwa. Pawulo tumutegeera era tumumanyi bulungi. Era ne Yesu gw'abuulira naye tumumanyi bulungi. Naye kaakati kino tukimalirize wano. Gwe gwani olowooza nga balimu ensa bali tebawera. Ebyavamu tebyali birungi, baavaawo bukunya. Abavubuka embulakalevu mmwe Mukama Oluganda tubeera tuwuuka gwo, tubeera muzito nga Sitaani bwakunulira nagamba naye bannaye ono simanyi bwe naamukwata, simanyi bwe naamwaŋŋanga. Waliwo ka video clip akabadde ku masimu ennaku zino nga omusajja ono bambi musajja mugazi era muwanvu bwati era atambula bwati. Kati ne bagamba omusajja musitule omwebagajje omuweke ku mugongo gwo. Nawe omutandikira kiro kumpi nga 2 wangi. Kati Mukama naffe atuyambe tubeere bazito mu Kristo Yesu. Nga bwerinyere bwe liyitibwa mwami Michael Sekasala ne Sitaani agamba kale weewaawo sebo. Naye bwe nagamba kaguni kano kale simika Daudi. Kino kwera abasajja n'abakazi abazito mu Kristo Yesu. Gamba nti amiina. Be basajja babulira enjiri n'abakazi babulira enjiri. Obundi bannange bugenze naye kanyongeremu ne bino mbiwe ebyokuyiga ebirala. Kisookera ddala Mukama yatuwa amaanyi okubuulira enjiri nga tuyita mu kukemebwa. Teri abuulira njiri atakemebwa. Kyannaku nti eri abamu ku bambi bagwa mu kukemebwa okwo. Bano tali mu Watoto Church waliwo Luganda. Yali Luganda yali musajja nga alabika bulungi nnyo era nga muyivu. Era ye ng'agamba nti ye Mukama yamuyita ogenda okubuulira enjiri si balala bonna naye bamalaaya banabeera ku nguudo. Kakano mu Luganda nange simanyi bwe yakikola naye ng'agamba ye Mukama yamuyita kubuulira enjiri baki bamalaaya. Ye yakiwakanya kuba Mukama bayogedde munnange ogenda mpolampola naye bw'atuuka okubuulira enjiri bino byavaamu bamalaaya bamugamba ozo tubuulira enjiri naffe tukwaniriza naye naffe tulina enjiri katusooke neeyaffe ekatuwulirize neeyiyo. Bagenda okumaliriza nga bamubuulidde enjiri era enkona nenywerya ddala bulungi. Oluganda n'agwa okukemebwa. Tena mwoyo w'amagezi n'agamba bwayi sigenda nzekka ngende funye Oluganda n'amperekerako. Mukama yeebazibwe. Tugwa mu kukemebwa okubuulira enjiri. Naye Mukama ayagala mu kukemebwa okwo tubeere n'amafuta ge tufuna nga Mukama bwe yaweereza Omwoyo Mutukuvu abeere wamu naffe tusobole okubuulira enjiri ey'amaanyi era ekitalo ogwo gwe musingi okubuulira enjiri. Ekyokubiri tulaba nti Yesu
yakozesa amaanyi agamuweebwa ne Katonda, amaanyi ag'obwa Katonda, era Yesu Kristo n'ayawulibwa okubuulira enjiri. Tetuyinza kubuulira njiri nga tulina maanyi gaffeffe ng'abantu oba nga tulina buyinza, kuba ino enjiri ya Kristo Yesu. Mukama tumusaba atuwe amaanyi ago, atwongerengako era n'obuyinza obw'enjiri tutambulenga nabwo. Bwe tubeera nabwo enjiri ejja kajja era ekwata akati. Mukama alokole abantu be. Ekyokusatu nti okukemebwa kwa Sitaani tetukuyinza kwewala nnyo kubeeramu. N'ogenda okubuulira enjiri nga omusajja gw'obuulira enjiri tokakasa oba anajjayo kibooko n'agaba mu dduuka lye. Twabuulira enjiri wano ekyaja guno ogwagwa omusajja ali musiraamu, twamuwaka tumenya kumanya musiraamu, naye twakana bwe tuti nga musajja musiraamu sigira eriwa eringa nkofu wetumu. Ntugamba sebo tuzza olwaleero nti ye naye ekitulesa olwaleero sigula tayiro z'otunda, naye tuzza okubuulira Yesu Kristo omulokozi. Twayogereyo senensi nga 3-4 omusajja n'akaawa n'agamba mwagala kunsabira njagala sente zokka naye enjiri yo sigyetaaga. Tumugamba nti sebo enjiri nneeno yerokole omwoyo. Sente ziba mu tayiro nnungi naye tezikumala. Naye omuyi w'amagezi atugamba bw'aba awulidde ezo sente 5 bamusiza ensigo gamba nti amiina ebisigadde mu bingeke era kye twakola ne tutambula. Mukama atuyambe bannange nti wadde wabeera okukemebwa okwo oba ekituyita okutya okubuusabuusa oba engeri zonna, Mukama atuwa ekisa ekyo nga twaŋŋanga okukemebwa kuno n'okuyita mu mbeera zino ekigambo kya Katonda kituuke tekiina okubeera. Nga Yesu bwe yawangula okukemebwa, naffe tuwangule okukemebwa tubeere nga tusobola okuwulira ekigambo kya Katonda mu ngeri yonna. Era ekisembayo mu kuyiga kuno mu ssomo lino mu Matayo tusomye essula ey'okuna ennyiriri 11 lugambo bwe luti, awo Setaani n'amuleka, laba bamalayika ne bajja ne bamuweereza. Kirabika bwe tugenda okukemebwa oba okuyita mu kukemebwa, Mukama tetulekerera bw'atyo, atuweereza abakuumi bamalayika, atuweereza abatugumyagumya ne batubeezaawo, atuweereza abatuyamba okusobola okuba nti tunyweza ekyo Mukama ky'atunyweze. Ne Yesu Kristo ne yali mwana wa Katonda yaweereza bamalayika okuba nti nno babeera wamu naye. Kankyogere bwe nti buli lwe tuyimuka okubuulira enjiri bamalayika Mukama babeera wamu naffe, era bo batuyamba ne batubanga batuluŋŋamya okuba nti nno tetuggwamu maanyi naye okubeera nti nno tuyimirira ne tubeera abajulizi eri Kristo Yesu. Bannange abooluganda, guno omwezi gwa kuwulira njiri. N'oba tebawandiisizza wamugenda wamu naffe, yonna yonna gy'oli gy'osula ku mulirwano, abantu b'okola nabo, ab'enganda zo, abali ku WhatsApp group yo, tubuulire enjiri ekigambo kya Katonda. Yonna gy'okolera wa gy'osomera, tubuulire enjiri. Ate mugikalubye bannange, oli mubuuze owooluganda wasuza otya, agambe nasuze bulungi, amanye nze Zakaliya. Zakaliya kakati sebo mbadde mbuuza yijjo wasabye ku kanisa gye yabadde Sande. N'abadde Sande kusaba negambe lwoti twasabye nabadde nkooye nnyo, egamba kale naye oli owulidde ku kigambo kya Katonda nti Yesu Kristo omulokozi. Gamba kkiriza Mukama akozesa oluganda, muggwe muveemu ebigambo by'obulokozi, muggwe muveemu ekigambo ekinaatwala omusajja omukazi ono okulowooza ku kigambo kino ekyenjiri. Togamba baawulira dda, baawulire tuganye, ddamu nate bawulire. Era omwana omubuuze wanjagadde okwetaalya Kristo Yesu ng'omulokozi wo. Omanyi nali nkola mu Pepsi-Cola Company na soda. Kati nga soda oyo tekimala kugamba nti ntunda soda, era tulina ebika bingi bwe twalina brands 7 zetutunda eza soda. Naye nga enkomero ya byonna walina okubeerawo ensimbi ezikuva mu nsawo z'oli nange nenkuwa kyennina nga tugamba byonna nga biwera bina ekirina okubeerawo kikiraga nti ntunze.
Nimungeri yemu naffe Mukama atuyambe atuwa amaanyi ago okuba tusobola okuwulira enjiri. Era abantu babuuze olwaleero gwe nnyabo ne ssebo onokuza kusoma omulokozi wo. Mukama bannange atuyambe. Bannange tweweeyo okuwulira enjiri. Tuli mu nnaku ez'oluvannyuma. Yesu mugamba ki bannange tuwulidde enjiri? Tuli mu wa nsonga ki? Mukama atuyambe. Zibiriza ku maaso Luganda. Osene ku mutwe gwo okoteko wansi. Saba essala eyo Mukama gy'atadde mu mutima gwo ku nsonga gye tubuulidde olwaleero. Yesu yatuwa omusingi w'okubuulira enjiri, yakemebwa n'awangula okukemebwa okwo. Era mu kukemebwa okwo Yesu Kristo n'atandika okubuulira enjiri. Babuleke bye tugamba Nnyulo 17 ne tugamba nti Yesu n'asookerawo okubuulira n'okugamba nti mwenenye kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka. Gamba Mukama nnyamba nzigyamu obugayaavu. Oluganda genda maaso, Uganda ebigambo bigenda maaso osabwesabire gwe. Mukama kujja mu bugayaavu. Olwesi tubeerawo bwe tutyo ne tuva ku mulamwa sa nakulimbalimba nga tomanyi olina okubuulira enjiri mu mutima gwo bw'okimanyi ekyokukola. Olwesi n'otya buti. Gamba Mukama nzija mu mwoyo w'okutya, mbeere omubuulizi w'enjiri, mbeere nga nditabaaza ereetera abantu okumanya obulokozi. Gamba Mukama akuyamba Oluganda. Tokkiriza kubeerawo bwotyo nga tobuulidde enjiri. Era Mukama Yesu Kristo atuwa omusingi guno nti no mukemebwa kwayitamu nange kwempitamu. Mukama ayagala tukukozese tubuulire enjiri, kubanga mukemebwa okwo tufuna amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Mukama mugamba akuyamba Oluganda nga nange bw'annyamba tubeere abakazi n'abasajja mu GFM Church ababuulizi b'enjiri, okubuulira enjiri ku mirimu gye tukolera oba ku mirwano gye tubeera oba amasomero ge tusomeramu oba wonna Mukama watuwadde omwaganya. Tubuulire ekigambo kya Katonda. Ababada be tubeeramu, abatakisi mwe tutambulira, oba emmotoka ze tuvuga bitutuutteko. Gamba Mukama akuyambe gwe nange olunaku olwatweweeyo okubuulira enjiri. Ate n'ekyokubiri, Mukama musabe akwe omwoyo w'okusaba. Obeere ogamba Mukama guno omwezi tusaba abantu balokoke, naddala abasiraamu ekiseera bagenda kwera mu kiseera kya kusiiba. Gamba Mukama nga basiiba tetugaanyi Mukama balage obulokozi, era bawe Mukama okubikkulirwa n'okutegeera obulokozi wamu n'okwolesebwa ekigambo kya Katonda nti abo bakojja baffe oba bajjajjaffe abasiraamu balokoke guno omwezi. Tunajja genda mu Geyeena, sane kyanoonya kwatwala mu Geyeena, naye Mukama atukowoola badde eri Katonda. Mukama tukwebaza olw'ekigambo kyo. Obadde mulungi era Mukama watuwa enjiri eno ey'obulokozi tugitwale yonna gy'erina okubeera, nti buli muntu yenna agiwulira aleke okuzikirira n'obulamu butaggwaawo. Mukama tusabira ng'ekkanisa ya GFM Church, Mukama tunyweze tubeere abakazi n'abasajja b'okukkiriza, tubeere abakazi n'abasajja ababuulizi b'enjiri wonna wonna we tuli. Mukama tukwebaza mu linnya eddungi Yesu Kristo Mukama tusabidde. Amen.